Bannamateeka wano mu ggwanga wansi w'ekibiina ekibataba ki Uganda Law Society balaze obutali bumativu n'ebikolwa bye bagamba ebityoboola enfuga y'amateeka ebyeyongedde wano mu ggwanga. Bano bongedde okuvumirira engeri munnamateeka munnaabwe eyaliko omuloodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago gye yakwatibwamu amalaggulweko ogw'okusirikira amawulire ag'okulya mu nsi olukwe. Security operatives abduct Erias Lukwago from his home in broad daylight. Everyone is seeing. And we are supposed to normalize it. Bwe batyo nga basinziira ku yafeesi zaabwe Kamoocha mu Kampala balangiridde nga batadde wansi ebikola olw'ebyo bye balaba ebityoboola enfuga y'amateeka. Amyuka Pulezidenti wa Uganda Law Society Asiimwe Anthony ategeezezza nti bo nga bannamateeka tebayinza kuddamu kuzingira mikono mabega nga balaba ebikolwa eby'okulinnyirira ssemateeka. Ono asabye bannamateeka bannaabwe bonna okutandika olunaku olw'enkya okubeegattako mu kuteeka wansi ebikola. Okutandika n'essaawa eno tubasabye bonna bagalewo ofiisi zaabwe zirofaamu mwe bakola baddeyo ewaka naye balina okuwandikira abakalayanti baabwe babanyonyole oba abantu baabwe bawuliriza babanyonyole lwaki tusazeewo okusa ebikola wansi, tusazeewo okwekalakaasa nti nabo kiyambako tugezaako okulwanira eddembe ly'obuntu n'enfuga y'amateeka mu ggwanga. Kuba tutakikole kati oba tutakikola olwaleero tujja kwesanga mu mbeera nga tetukyasobola nagenda mu makooti kubafunira obwenkanya nga bwe baagala. So ne tugamba okuggyako abo bali ku misango egitasobola kulinda oli ng'ali ku nsonga enzibu ennyo obulamu bw'omuntu buli mu matiga oyaba alina excuse oba akkirizibwa ogenda mu maaso ayambe omuntu oyo mu ngeri yonna. Oba kino tukiraga tulaga butali mumativu eri eggwanga eri abantu bonna era ne bakalanti baffe abantu betuwoleza balina okitegeera nti olw'enkya tetugenda kukola si lunaku lwakukola kuba tuli mukolaga butali mumativu engeri enfuga y'amateeka engeri gyetambulamu engeri gye tuze tulaba ne kooti zaffe ze tulina mu ggwanga tebasaba kitiibwa mu nfuga y'amateeka. Sali Babo omuwandiisi wa Uganda Law Society asabye bannamateeka okwekalakaasa olunaku olw'enkya nga bayita mu kubangula abantu ku by'amateeka. Olunaku lwaffe ng'abannamateeka okwogerako eri omuntu owa bulijjo bamunnyonnyole embeera ki gye tuyitamu leero nga eddembe ly'abantu livvoolwa naye nga livvoolwa beesuuliddeyo gwanagamba teryafaayo era abantu be bakutteko mu nkwata enkyamu omuntu mulina omuntu wo yenna eyatulugunyizibwa enkya bwe lunaku bwe tugenda okubasomesa amateeka okubasomesa eddembe lyammwe ng'abantu era tosuubira munnamateeka yenna kuba mu kooti akuba olunaku lw'enkya tuluwaddeyo nga lwamwe bantu ba bulijjo tukwataganire wamu. Tubasaba abaloya kye bagenda okukola olw'enkya baddeyo ewaabwe mu byalo bagende basomese abantu banyonyere abantu ba bulijjo ewaabwe gye bava obuzibu obuli mu ggwanga tuze tulaba abantu gye bawambibwamu abatulugunyizibwa ate kooti nazo zennyini ne zigenda mu maaso ne babasindika mu makomera. Ye Dr. Lulume Bayiga amyuka Pulezidenti w'ekibiina ki PFF mu Buganda asinzidde wano n'alaga obwennyamivu ku ngeri omukulembeze waabwe Ssaalongo Erias Lukwago gye yakwatibwamu. Ebigenda okulemesa ensi yaffe okufugibwa mu mateeka ne mu constitution mu kunyigiriza abantu mu byenfuna ne mu byobufuzi n'okubasiba nga kwokitadde era wakati w'okuwa abantu enguzi okusobola okuwanirira omulembe guno. Ne munnakibiina ki PFF omulala Salamu Musumba asabye abantu bonna okuli ne bannaddiini obutasirika ku bikolwa eby'okutyoboola ssemateeka. Uganda Law Society nga gwe mukutu gwokka ogukyayimiriddewo under the radical new bar temujja kuba basaale mu kulwanyisa enkola embi tetutuusa mu nkola ya Somalia of warlords tetutuusa mu nkola ya Sudan eyekubye negwa wansi oba mu nkola ez'amawanga amalala agaweddewo olw'enkola etatambulira ku ssemateeka. Oluvannyuma lw'olukuŋŋaana lwa bannamawulire luno Anthony Asiimwe agaddewo yafeesi era n'alagira abakozi bonna okufuluma era nga bataddewo ekipande ekiraga nti woofiisi ya Uganda Law Society nzigale. Anet Nakaibale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindi.